Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukatundu kaffe ak'omusanvu tugenda kwogera ku muntu bwe yeerabira n'alya mu mwezi gwa Ramadani emisana ng'asiibye oba n'anywa. Nabbi waffe yagamba man nasiya wa huwa saimun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Yenna eyeerabira bw'abanga asiibye n'alya oba n'anywa amaleyo okusiiba kwe, kubanga Allah yaba amuliisizza ate Allah yaba amunywesezza. Ky'oba okola awo wennyini wajjukiridde, lekeraawo okulya, lekeraawo okunywa, weeyongere n'ekisiibo kyo. Toyina kirala kyonna ky'olina kusasula oba mutango, kubanga Allah yakwerabizza n'akuliisa oba n'akunywesa. Tomanya nsonga lwaki Allah yakikoze bw'atyo, wandibanga emabega waakyo wabaddeyo okutaasa obulamu bwo n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Abo tuyingizaamu na buli kyonna ekiri mu makulu g'okulya n'okunywa. Akatundutundu kaffe ak'omusanvu. Ate omuntu bwe yeerabira ne yeegatta ne mukyala we mu mwezi gwa Ramadani, abaffe yakola atya? Tugamba naye akole kyekimu, awo wennyini wajjukiridde bw'aba akoma yeeyongereyo n'okusiiba kwe. Bino ebigambo ebibiri ebiri mu k'omukaaga n'ak'omusanvu ak'okumukkiriza okusiiba bye bigambo ebyatwalibwa n'abamanyi abakyasinze okubeera abangi, okawukana ku bamanyi abalala nga Imaamu Malik ye yagamba nedda, okusiiba kwe kuba kufudde era tekukkirizibwa. Naye ffe tugamba tetukola ijtihaadu fi muqaabili nnas, tetukozesa bwongo nga obujulizi buzze. Oluvannyuma lwa Nabbi tugamba ebigambo bya Nabbi bye tutwala, kubanga bo bujulizi bwa nkukunala. Ate waliwo ensonga endala ku nsonga y'okwegatta. Ate butya omuntu bw'ajjukira nti asiibye oluvannyuma lw'okwegatta ne mukyala we ng'abadde amuli munda? Awo nno abamanyi baffe abamu baagamba nti okusikayo okwo kuba kwegatta, ate aba yeegasse mu kaseera ako ng'akimanyi nti asiibye kubanga ajjukidde ali munda, kiba kitegeeza okusiiba kwe kuba kufudde. Naye ffe tugamba nti nedda, bwe tugamba nti aba asiibulukuse kiba kitegeeza talinawo option yonna endala gye tumuteereddewo, kubanga talina ngeri gyagenda kivaako okuggyako ng'amaze kusikamu. Kiba kitegeeza tumukkirize asikemu, kulwokubanga talina ngeri ndala yonna gy'ayinza kikola oluvannyuma yeekomeko mpaka olunaku lwe okubanga luggwayo. Naye ate bw'ajjukira ng'abadde ali bweru, awo tumugamba nti awo nnyini waaba alina okukoma, kasita ageza ate n'addayo, olwo nno okusiiba kwe ffenna tuba tugamba asiibulukuse. Era mujjukire nti omuntu bwe yeegatta n'omukyala emisana mu Ramadani alina omutango gwa kusiiba emyezi 2 egy'omuddiriŋŋanwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.